Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Omutontomi omu bigambo ebirungi yatugamba, ajmalul kalam, ebigambo ebisinga okubeera ebirungi, atugamba wa kam min azizin adhhaba ad-dahru izzahu fa asbaha marhuman wa qad kana yuhsadu. Yayogera ebigambo byali bingi naye natuuka n'agamba nti wa kam min azizin adhhaba ad-dahru izzahu, bantu bameka ku nsi kuno nga baaliko ab'ekitiibwa, baali b'amaanyi ng'ensi batya, bayingiranga mu bisenge byonna ne binnyogoga, bayogeranga nga tewali ayinza kubaddamu, baabanga n'amaanyi agasooka n'agasembayo, naye fa asbaha marhuman, ebiro ne byetoolola nga ebyetooloola, emyaka ne gitambula nga egitambula, ensonga ne zikyuka nga ezikyuka, fa asbaha marhuman wa qad kana yuhsadu, naye ne watuuka ekiseera nga abantu abakwatibwa ekisa ng'embeera ebonooneseeko, wa qad kana yuhsadu, naye ng'ate oluberyeberye buli omu yali abeegomba nga bakwatibwa ensaala olw'ebirungi ebyali balina. Ebigambo bino bimpi naye amakulu agalimu gali nti ekisooka ad-dahru yawmaani, obulamu bw'oku nsi buno bulimu ennaku bbiri, yawmun laka wa yawmun alayka. Luyinza okujja leero ng'olunaku lulungi gy'oli, emyaka ne gyetoolola, embeera n'ekyuka. Kyova olaba Abu Tammam al-Rundi mu kaswida ye emanyikiddwa obulungi yali ayogera Rafaul Andalus ng'akungubaganga ekibuga kya Andalus bamaze okukitwala, yagamba nti likulli shay'in idha ma tamma nuqsanu, buli kyonna kyonna ekintu kasitojjuza ekintu, katugeze olina ekyombo ekikopo n'okiyiwamu amazzi ne gajjula, kasita ekintu kimala okujjula ekiddako kuba kuyiika. Likulli shay'in idha ma tamma nuqsanu, ekintu kasita kituuka ku ntikko yaakyo ekiddako kiba kukka wansi. Ne ku lwekyo fala yugharra bitibi al-ishi insanu, tewabeerangayo omuntu yenna agayaala n'atandika okwewanika ku banne olw'obulamu obulungi bw'alina mu kaseera ako. Lwaki? hiya al-umuru kama shahadtaha duwalun, ensonga z'oku nsi ffenna tuzirabye zizze zikyuka. hiya al-umuru kama shahadtaha duwalun, ensonga z'oku nsi ffenna tuzirabye zizze zikyuka. Olunaku leero lulungi, abadde omugagga enkya n'ayavuwala. Man sarrahu zamanun sa'athu hazmanu, yenna eyaliko akaseera nga musanyufu wajja tuukayo akaseera anakuwale. Oba omuntu yaliko mu bulamu obulungi, ensi esobola okukyuka, enkya n'akeera ku makya nga yali wansi. Kati omusajja kyagambye nti wa kam min azizin adhhaba ad-dahru izzahu, bantu bameka abaali ab'ekitiibwa oluberyeberye, fa asbaha marhuman, ne atuuka ennaku zino ng'ensi yebakwatibwa ekisa nga bannaku abasembayo ddala, wa qad kana yuhsadu, naye nga oluberyeberye baali babeegomba nga be balungi abalina ebirungi byonna. Bye bigambo byaffe ebirungi olunaku olwaleero. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.